3 atuweyo ka ripooti endonotono we tutuuse kati kubanga tulina bwe tukoze ekyo. Ordinary Jofule Mutumba abeera mu busumba bw'ejjinja Misinde mu lutikko y'abatukuvu Phillipo ne Andereya Mukono. Obanga waliwo mumwe diikone bensome waggulu okwawulibwa n'okuweebwa omulimu ogwo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Munzikirize mugambe weebale kujja emyaka 40 feddu ng'obulabirizi buno weebuli wera mwetegedde. Njagala okutwala omukisa guno mu ngeri y'enjawulo ddala bakadde baffe basaba dikoni abali mu bulabirizi bwaffe okuva engogwe ne bannangogwe bonna. Naye ndowooza kati tukole bwe tuti kakati otyo kale ate ab'engogwe niwerugazi naye waali wano Kanoni John Sebudde ne maama waali ne Bukenya wamu ne maama ate n'abasumba n'Abakristaayo okuva e Bukoba ewaffe. Tusanyusa okuba bannaye mwongere engalo ab'e Bukoba kubanga nabo we bali bulungi. Sekimpi ne maama kale ne maama ate n'abasumba ate Venerable Kezaala Christopher awamu avudde Nasuuti Saabadinkoni ndowooza badde sinamulaba Saabadinkoni waali abasumba abaweereza ne bonna Abakristaayo. Munzikirize nkomaawo mpite mukadde wange Omulabirizi Kalishite Bukoba. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Kati baweerezeyo mu luyimbo. Mukama yeebazibwe muwulirize era nga muwulire. Sebo sebyuma. Katonda waffe atukiriza okugasa akulembera ng'olyoba oyitamu. Bannaye kambasabe mutuule ne tubasizaamu nnyo ekitiibwa. Bannange tweyanziza okukola kwammwe ennyo y'ensonga lwaki tulina Mukono Diocese. Mubongere engalo bannange. Kale mubakubire mu ngalo kubanga okuva olwo tebavanga mu kkanisa yaabwe. Mukama abawe nnyo omukisa. Buli munaagunywangako olw'okunzijukira Mukama Kitaffe w'omuggulu okusinziira kulagira kw'Omwana w'omwagalwa okuzuukirako okw'amaanyi n'okulinnya mu ggulu okw'ekitiibwa. Bwetyo twebaza nnyo nnyini olw'ebirungi bye tufuna mu ngalo efu okufa omwoyo gw'omutukuvu kuffe era ne ku lw'ebyo bino era ffenna abanassa ekimu okutukuvu omusaayi kufiirira buli empama gwo n'okukkiriza era n'okwebaza. Ffenna nga tujja kusembera Mukama ow'ekisa tetwabanga kusembera ali emmeeza y'eno Kristo obutuukirivu obw'omukisa tubeeta omubiri gw'Omwana w'omwagala Yesu Kristo olw'ekyo omusaayi gwe. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe.
kale tugenda kusabira maama ono kanoni elect webale okumukuuma n'okumulabirira webale lumu obataasa accident yali ebasse nno obataasiza ebintu bingi webale olukola omulimu n'omwami we wadde taliiwo naye akyayogera wadde taliiwo naye ensigo ze batusigamu nakati zikyagera mu maaso yazimba obuntu yazimba enjiri mu bantu n'ayagala abantu gwe naye bw'oba tonnalokoka libeera ebbanja kale abakebezi ebimu ku bisomooza obulabirizi mubaddemu entalo endwadde mu myaka 40 ne katonda abadde mwesigwa Elia Paulo Lusinda, Mukama waffe yeebazibwe, Belusiya Muzebagala, Mukama mulungi, and the current one. Amini us today, yes, omusajja wa Kabaka, Omulabirizi Enos Kitto Kagodo, by Uganda Bishop, we do receive you. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga. Tukubiriza nnyo abazadde so sabalabirizi tebafuddeeyo nnyo kimala ku baana ne mu masomero gaffe abasinga basiiba enjala naye tubakubiriza okufaayo ennyo ate ekirala sebo mukama wange olunaku luno wetuukidde nga 1 Desemba lunaku lwa etujjukirirako akawuka ka mukenenya era onzikirize sebo nga nva wano naffe tukuze olunaku olwo nga tukola akabonero n'obubaka okukubiriza abantu okwongera okwekuuma obutasosola bantu balina kawuka bakanoni bano balabye ne basabadinkoni abasumba mwe nakambase muyimirire twegatte wamu twanize bakadde baffe obuntu mu bantu tuzimbe embeera enesoboza kutwala ekkanisa mu maaso wabeerewo ne ba archbishop abalala banave Mukono amiina kuba kati nze ndi archbishop wa 9 naye 2 bakave Mukono mu Buganda yonna abakava mu Buganda bonna bava Mukono ebukunja ekitegeeza nti nno abakunja kakati bazimbiddwamu obuntu obw'enjiri ya Yesu Kristo ekyo kyekisinga okuba ekikulu era yonna gye ŋŋenda nga nze nva Mukono kyaggwe ne mukunja muzzukulu w'amazige ate eraliikiriza kale ye olutaali gye nsoose okutuulamu mobile olutaali ya motoka ya mission mugikubireko mu ngalo Captain Konde alide Phillipo olaba olutaali yaffe eno yenjiri nga tuzimba lutikko tuzimba n'ebizimbe tuzimba abantu bwe tunaabazimba bajja kukuuma ne bye tuzimbye bwe tutazimbe bantu myoyo gyabwe bino ebizimbibwa bajja kubimenya n'okubibba n'okubitunda nsaba tuzimbe obulamu bw'abantu abantu balokoke beewoye eri Yesu ekyo kinaabaawo
kijja kutuyamba okuzimba n'ebintu ebirala. Tubaddeko mu bitundu noga ebintu byemwazi okuyita ebintu bikyalo kaza abantu ababisigaza amakulu gaabyo gye bayita significance kitegeeza obulamu obupya, new life. Buli woweza emyaka 4 otandika ate obulamu obulala, era olaba myaka 4 ng'abalala batandika. Buli wotandika 40 ate olina okukyusa chapter. Myaka 4 mu ddungu Mukama n'abakyusiza. Myaka 4 nnaku 40 ez'okusiiba Katonda n'akolawo ekirala okuwa Yesu obuvunaanyizibwa. 40 days oba 40 buli 40 etegeeza okukyusa new life, ate okutandika chapter endala. Oyinza okukiyita okukula, new growth. Wateeka okubaawo kulowooza 40 oteeka okulowooza, era omuntu wayita mu 40 kiba kisuubirwa nti yandibadde alowoozebwa okuba n'akayumba waasula. Leero obuweereza bwonna bubaddewo, era obukyaliwo, era obujja okubaawo. Tetuyinza kubuusa amaaso lwaki leero Mukama kye tubadde abajulirwa gye kiri olwa maama waffe Rusi Nalweiso Mpalanyi Nkoyoyo okufuna ekkula lino ery'obwakkanoni. Era engalo ze ziizo Mukama zisiimibwe mu maaso go. Weebale Mukama kubanga obadde mukulu mu nsonga zonna. Tuli wano Mukama okwebaza olw'enjiri ebuuliddwa. Tukwebaza Mukama lw'abo bonna abakwatiddwako kubanga wakigenderera ekitundu kino kivuka obulabirizi kigaziwe kikule. Tuwulidde Mukama abantu bwe banokolayo okubeera ebyokukozesa byo. Tuwulidde Mukama kirina okukula ne kutuukirira. Tuwulidde Mukama nga Omulabirizi ate sabalabirizi Nkoyoyo bwe yavaawo n'akwasa banne yaleeta puroguramu nnyingi ezaali zigatta Abakristaayo, Abakatoliki n'Abayisiraamu naddala ng'eyasenda kaabu. Kale ne tuba ne ttutumu lingi nnyo ng'obulabirizi. Bwebaza Katonda kubanga naffe abaali abaana abato mu kiseera ekyabavubuka era mu kitongole